Kimaze okulangirirwa nti olunaku olw'enkya ku kitebe kya National Platform wali Makerere Kavule wagenda kubaawo okusaba okw'enjawulo ogenda okwetabamu abantu ab'enjawulo bannayuganda okuva mu bitundu bya Uganda byonna muyitibwa okubaawo olunaku olw'enkya ssaawa zigenda kuba 4 ez'okumakya ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule okusabira baganda baffe abali mu makomera n'okulaba nti nno bateebwa. Free Kizza Besigye, Free Chairman Nyanzi, Free All Political Prisoners, Free Uganda. Okusaba, kutendereza, kwebaza okuterekeddwawo olunaku olw'enkya ku kitebe kya National Platform wali Makerere Kavule era ng'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu bino abikutte n'abiteeka ku mukutu gwe ogwa Facebook ategeeza bannayuganda nti tugamba saawulidde, tugamba saategedde, gamba munno agambe munne buli mutegeezaako gw'otegeezaako asobole okubeerawo olunaku lwa nkya nga tusaba kubanga tusabira baganda baffe abo abaabuzibwawo abo abaasibwa abali mu nkomyo abatalina musango abaasibwa obwemaga abaasibwa obwereere basobole okuba nga ate baganda baffe abo bateebwa bafune obwenkanya kubanga kigwanidde. Awandiise bw'ati mukulembeze Kyagulanyi nti nno tomorrow we come together with leaders and the comrades from different formations to pray and address the nation about the ongoing situation. Please join us at 10 a.m. Let us pray, mobilize, organize, and agitate for better. Because we deserve better. Tegedde olunaku olw'enkya gwe wenna gy'oli munnayuganda weegatte wamu naffe n'abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo baganda baffe ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo okuva mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo mu nzikiriza ez'enjawulo wagenda kubaawo okusaba okw'enjawulo n'okwogerako eri eggwanga okw'enjawulo ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe bambi osabibwa okwetaba wamu naffe oba okutwegattako essaawa 4 ez'okumakya. Mujje tusabe bannange tusabe kunga teekateeka lafuubana ku lw'ekirungi oba ku lw'obulungi kubanga tugwanidde ebirungi. Ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi byawandiise ng'atukoowoola n'agamba Free Kizza Besigye, Free Chairman Nyanzi, Free All Political Prisoners Uganda, Free Uganda. Nti yimbula Kizza Besigye, yimbula Free Kizza yimbula. Wale no zawe tutyo yimbula oba taasa kutaasa yimbula. Wekityo yimbula Chairman Nyanzi yimbula bannabasibwa olw'ebyobufuzi yimbula Uganda. Ndoza bwekityo kuyimbula. Natera ekifaananyi kino United Forces of Change joined players for Dr. Kizza Besigye and other prisoners of conscience. Natera ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ekyo nga kijjuddako baganda baffe okuli Chairman Nyanzi, Dr. Kizza Besigye, Elon Kizza, baganda baffe Machete, Bobby Yang n'abalala. N'agamba date Wednesday yenkya February 19th yenkya 2025 yenkya venue NUP headquarters Makerere Kavule ku kitebe kya National Platform time 10 a.m. Sawa 4 ez'okunkyo. Kitegedde ono agambye nti Free All Political Prisoners Uganda buli omu munnayuganda yeetabyewo naye nga yeegasse wamu n'omukulembeze okulaba nga baganda baffe bateebwa ate nga ffenna tusaba. Ono ali Museveni and your family Free Uganda kunga diaspora kunga Uganda Psalms 23:4. N'agamba nkimanyi bagenda kuteera ku kitebe kukisalako naye yonna gye kiri labisa bannamukadde abo bakabengo kannuma. Tegedde n'agambye enkya mujje mu bungi. Agambye dear Bobi Wine and Ugandan leaders, I want to give you the practical tips of removing the dictator. Mass mobilization. Nagambye now soldiers may already be there right now.
Onagamba amen inshallah your excellency. Onagamba I don't think whether they will allow us to gather. Therefore, Onagamba you missed the opportunity. You Uganda citizens are just like baskets. Now tomorrow we come together with the leaders and the comrades. Okay. Onagamba nti the only problem we are facing is we think every problem is solved by playing. Now do what's not. Now you fight. We'll find you there. Now, Mr. President, the leader you call, most of them is enemy of our change. Let's play as we fight hard. You are in where Kenya was 30 years back. It's only unity which will save the people. It's the area why many are losing credit to being commander doesn't mean always have nationwide trade. Bro, why don't you organize nationwide protests? Why do you want Kyagulanyi to organize them? You be Kyagulanyi in your area and organize nationwide protests. Ani agano Kyagulanyi ekaya avunanyizibwa organizing okwekalakaasa okw'omuntu nawe teekateeka nawe yita. Bro, temututomeza muli bambega. Sebo temututomeza mumuteeketeeke. Mirundi beka Kyagulanyi nga abayita ati banaye muveeyo twekalakaasa kyatugenda ku luguudo tugenda kusimba bitooke tugenda kwekalakaasa ne muteekalakaasa. Bagundi muleme kubugumya ku mawuza mmwe. Omusajja nga abakoode emirimu ndi kyatugenda kwekalakaasa mujja kati mwagala organizing atya. Ateme enku abavumbike mulyoke musituke. Oba basiige kamyu bakere buli maka ga muntu nga musiiga kamyu mugadduke mugende ku nguudo. Ama mwebereremu mwetegeke mweka mugende lwaki mwagala yaba bategeka togamba sulana mmwe wammwe yesente zagula omunnyo gwe zanjawulo kugugo ne sukali oba mfura yagulaga bbeyi yali bbeyi nnyo gwe ogulaga layisi nti nno kati yasooka kulemberemu gwe agulaga layisi ogira okyagula ndongozi ama tugende mu maaso n'agambye when fear will come out of Ugandan citizens, that's the time they will liberate their country. Okutya bwekuliva mu bannayuganda ekiseera olunaku lwe balyenunula. Onagambye this is too worse. We are not about to go in elections now. What will happen? Kino kinene. Bintu byagayegaye dda naye ng'embeera bweto bweriwo. Tunayoga si musanyufu Uganda munyeevu olw'ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe kubanga Colonel Dr. Kizza Besigye ebyamutuusiddwako si birungi n'akamu ebinyuma. Onagambye I'm with you Uganda all the way from Malawi. Thank you Malawi. Onagambye did you say player? Yes. Agambye kimundu bitandika emundu. Onagambye a voice for the voiceless, a hero of the land. Bobi Wine stands tall with a courageous hand. Baganda fabagala emundu muzikwate. Ate ekintu sesa bantu abamu kwefulanga abaguddemu amaanyi. Abalaga nno tewali kikyasoboka. Naye ng'omusange wo buli nnaku ng'asaba Katonda nnyamba nfuneyo kasente. N'omusanga buli nnaku ng'akeera kuva wakawe genda kunoonya ssente gye ziri. Naye nga azinoonyeza ebbanga ddene taziraba. Ne buli nnaku ava waka n'agenda azinoonya. Kati lwaki tomuzireka nammwe ne mutuula butuuzi waka n'ogamba biganye n'okwata muggo n'ogenda kukuba bukubi buli osanze nga bw'omugyako ssente. Bw'oba ng'okyakeera ogenda onoonye ssente ezikubuza ebbanga lyonna. Ngaye Kyagulanyi ezinoonya n'azifuna azirina. Akugamba twekembe tusituke tuggyeko Museveni. Bw'ogamba ye ekembe akuggireko Museveni kubanga obonaabona. Kale akusabire. Onagambye, but Mr. President, be very careful. Yeah. In belief, where is Chairman Nyanzi? Why was he abducted? Why was Kizza Besigye abducted?
Why was Bobby Young abducted? Why was Machete abducted? And where are they? Bro. Now. Today I took time and played for my motherland. Because it was. Yeah. We are ready, sir. Nagambe, count our support from Kenyan friends. Onagamba, we are removing a dictator. Onaga, Museveni has nothing to tell any reasonable Ugandan. Okay, Onagamba, one day Uganda will be safe. Keep pushing, sir. Onagamba, some also will be taken to court. Onagamba, free all innocent. Yes, let's all be taken. Let him take today, tomorrow, every day, let him take. The day will come when you who are still out will realize, bro, even he is coming for us. Let's stop him. That will be the end of the guy. But if we all just keep quiet when he's taking away our people, our neighbors, and we keep quiet, all of us will be taken. So let's organize, agitate, rise, and take the man.